The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tebamuwa nkoko nkazi. Bw'olabanga bakuledde enkoko enkazi ng'omanya waka waaki. Abakyala tulina obuwuwo buno n'okukuumawo ebbugumu lyaffe. The other side Senga session. Tuteekayo obuwuwo. This is your bedrings, abaana bange ab'obuwala. Tuba ne akawaayiro kano to prevent your soup from going through your bed sheetings. Mu Buganda tusiba empombo ez'enjawulo. Tusiba olw'enkoko, olw'ennyama, olw'ebinyeebwa, ebyennyanja ebikalu, amagi aga boyiro. Ebyo nno sobisiba mu ki? Oluwombo. Ekyawukanako ku kyo, oluwombo olw'ebinyeebwa luyitibwa erinnya erya nsanyuse okulaba. Ekigambo luwombo kitegeeza okuwumbawumba amaka. Oluwombo okuwumbawumba amaka. Nzizeeyo ku lw'ebinyeebwa. Olw'ebinyeebwa luyitibwa nsanyuse okulaba. Oluwombo olwo lufumbibwa omuko lwagenda okukyala ewa ssenga w'omuwala. Tetufumba nkoko, tetufumba nnyama, tufumba luwombo ewa ssenga. Olw'enkoko olusanga wa taata w'omuwala nga wafuna olusu okuva ewa ssenga. Oluwombo lw'ebinyeebwa singa olusanga akanga omukyala akuteekeddeteekedde. The other way kitegeeza asanyusa okulaba ku sayidi ki endala. Senga session luyina amakulu ameekusifu. So tusiba empombe ezo n'abaana ab'obuwala nga bakyali bato. Bw'atuuka mu stage ey'okukula ogenda omunnyonnyola amakulu ameekusifu naye ng'ekintu yava buto ng'akikola ki ng'akiraba. Kanojjayo gali amakulu ameekusifu nga byonna oyisa mukka mu ki kisero. Tuyinamu ekifi kino ekiri special kye bayita nkoko nkulu mu Buganda wano. The gizzard or the gizzard mu Luzungu. Ekifi kino kya nkizo nnyo. Bwe luba luwombo lwa muko tukiteekera wano wabbali. Tukiwa ekitiibwa ne tukibikkako akawuuwo bwe tuti. Ekyo kiba kikweka. Omwana ng'agambye lwaki okweka ekifi kino. Omuko yenna bw'atuuka okwanjuluza oluwombo lwe asooka kunoonya nkoko nkulu ono obanga gyali. Bw'aba gyali bw'asooka okulya. Bw'aba tamunoonyezza kiba kyakweraliikiriza. Tagenda kumanya kunoonya mukwano gwa mukyala we gwagenda okuwasa. That is the meaning. What if he doesn't know?
abakuwerekedde bw'abanga tamanyi kitegeeza oba ogenda okuwasa oba okufumbirwa oba obulenzi kojja amuteekateeka n'obwobuwala senga ne muteekateeka aba simuteeketeeke kati senga bwe mmala okusoosootula emmere n'okomyawo oluwombo luno nga nkoko nkulu tewamulidde mmanya nti omwana gy'agenda teri mirimu mituufu kikyenzizaako nsiba oluwombo luno nendukola teekaawe n'olutwala balukutika gwe omuko n'olutwala kitegeeza nkoko nkulu ono tewamunoonyeza era bw'oneebuuza ku bantu abakulu abakuwerekedde lwaki bakubisa oluwombo luno bajja kunnyonnyola akantu kaliwa olwo batandika okukuteekateeka takomawo era senga bwe nkujjako oluwombo no nga wafumbye ennyo senga nompa ne katiipu kange mu bbaasa nsooka kusaakinga for this gizzard. Have you taken it? Ogiridde? If not, nengamba beti gyalaga teri ki teri waaka teri bisaanyizo tomanyi kunoonya nkoko nkulu. How are you going to find out your lover's what? Ulira singa omuwala banaamukuwa n'ogenda naye era n'obeera ng'oli mu ferry and that side omwalo yajja kuddaabuulira essenga senga ajja kuddira enkoko enkazi agimutikka agikuleetere as bagenda okusteaminga ebbugumu erisisteaminga muli ebbugumu ly'omuliro ebyo yennyini ebirungo bigenda kuzaala supu nga lw'onoolyako during lunch kyalawo lwe luwombolo olwawaka buli nsonga yonna ogikwatanga mpola mpola Baba ensonga janjula bulungi laba. Papier. Amanyi ne wokwata se. Amanyi babaloonya nkoko nkulu senga. Engege sumulamu oluki. Tulusumulula mpola. Ensonga z'omu maka zonna tuzikwata mpola. Tuzibuguutanira. Don't pop. Genda kumwebaza emirimu gy'akoze okuva lwe yalusaze n'alubabula n'aluteekateeka. Mbaniriza nnyo programu obuwangwa n'ennono tobeerawo wano buli lwakutaano essaawa zibeera bbiri kumakya ate ne tutambulira ddala akasaawa nnyamanya nze Farida bikobeere mu studios mba ntuddemu n'omukulu Mukose Arnold Anthony ate nze Mukose Butinde nga kwotadde n'omukulu omulongo Kigongo bazannya n'engo tuba tutudde wano okusobola okulaba nga ate naffe tuteeka ekitofaali kubanga ate tuzimba eggwanga lyaffe nga tuyita mu nnono okuzaawo obuwangwa obuzze busereba oba obuzze bujja bagibwa so nno gwe munnanga atanatwegattako nja kutegeeza nti we live on Facebook and YouTube ojja kutusanga ku The Alternative Uganda ku Facebook oba Digital TV ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda so ngenda kubanga ate sirandaga nnyo ebintu bingi nnyo ebibaddewo mweno wiiki tujja kubanga tubikubaganyako ebirowoozo katono nnyo awono tutandike ne vidiyo gye muva okulaba ebadde ezannya eguddewo show yaffe y'olunaku lwaleero nja kubanga nyaniriza omukulu Mukose Arnold abalamuseeko awono Muzeyise Butinde naye atulamuseeko awono mukama waffe bazannya n'engo naye ajja kubanga ate atulamusaako show yaffe etambule bulungi nnyo nkwaniriza saba olamuseeko bantu omukulu Mukose akoddeyo bakagwa mwena abakateza amaiso n'ebiwaito nga bulido era nga buli lunaku olwokutaano mba musangaavu era emikuzo egisinga kamaala mba mirente eri okuba nti mbawulizaako kuba twikize tudeme tubitamu bizibu kamaala naddala musaasire enamba okuva olunaku olwokutaano lule kutuuka ku lwokutaano luno so yabaawo emigozo bano kamaala oba oliawo egireetera abantu abandi okuba nti ab'enganda imwe beebwise omugayire ku maiso nga tebakasobola kubona biri ku nsi so mwena abalina abooluganda ab'emikwano nga beebwise emigayire ku maiso tubasaasiraku era tubagumya nti bana tugomba owo mu weekend abagumye nimwe abafunye akamwenu ku matama
twebaza Kibumba olw'okuba nti abasobozeseiza okubanga oba oli awo mwena mufunye ebyo byemwetaaga nimwe abakaali mu nteekateeka obanga mwena byemuteekateeka nimbala tusaba Tonda agane bituukirire. Nze mukose Arnold Anthony Ngabulido era nga ndi Musaada Musoga nzaalibwawo Kasitayime ekyalo omuluka Gairama Eigoloza Mpungwe district ya Mayuge era nga eyabunya East awo boligaka era nga kino kizaamu amaanyi okuba nti nze nandigano okusobola okuba nga ntambuza olunyo Lusoga eibeere nonkalya Nakinsige era nga Abanakinsige tibakuba kigwo amazima gali nti Abanakinsige ni ba maama ni ba koja era nga awo enyenga ebuyukwe awo mu isaza lya Kabaka ery'Ekyagwe awo ni enva so awo n'obukoja so kale mumbero mwene yene mungane namuseku mwene ikonero iseife kyabazinga Busoga Ekisege sekitali Wansolo iyigali ante eitali Wansete gayigumbulizi omukunu ogutagalampika lulimi lwante tulutya nsiyi bweni wamwiko tibutagatogoite lujirwanga da ofanalo mu kifuba tibaba webali kwayo ku ikonero okutambuza obusoga n'okusobola okubona nti olunganya n'okukuma obukombe bwaife era nga otugalaga era ife tugala mu maiso go nti baba ife ali kutambala tulikira ku ensanafu era tulikira ku amalumba tuli mulumba era nga tuligala n'okulwanirira era nga tuikiriza nti paka mu buntongi tuli baniye ensenense era ebyanda n'ebyanda kale mungane ndire bukoja era nga mumbera ni yene eyo nanirize Muzeyi Apollo Sebutinde atulamuseeko memale nitandikirawo Muzeyi Apollo Sebutinde nsanga iro okwiramu okumugaku n'okubuliza okuba saasire bampanvu ayi Kibumba bwagana atwera mutwe yaganana aho kitwiza amaani n'okumanya nti akatwenda sanyusenyo natokudamu basinkana wow. Ndoze ebintu mbiraba naye nga tuzoba tubiraba bulala nga nabo biraba bulala nga fenefwe n'amaaso tugalina nina ekintu kyendaba naye ndozera Katonda ajja tutwaliriza nga bwe tukola ki kale munzikirize nyanirize mukulu waffe jjajja waffe omulungamya waffe omusomesa waffe kojja waffe taata waffe okusinza bitiibwa byonna gwe byagala okumutwaliramu omukulu Bazanya Nengo omulongo atulamuseeko olwono tutandikiraawo mukama wange tukwaniriza webale nnyo okubanga otwegasseeko era lamusaako abalabi baffe then tutandike okuwambaza n'okutambuza enteekateeka yaleero. Weewaawo nnyo nnyini ddala weewaawo kibenga weewaawo nabuto agulumizibwenga era tumutenderezenga buli kadde buli kyomera buli makya na muli magolooba ga budde tumuwenga ekitiibwa oyo Namugereka Kawamigero Kibenga we yagamba nga bwe gwali mu lubereberye na kaakano na bulijjo kitambule emirembe mu mirembe era twenyumirize mu kyannamira kye kyekisiikirize kyatububirako n'abeera ensereekerero y'enkuli n'abeera ensereekerero y'enkaajumbe ate n'aba empagi kwe tweŋŋaŋŋaanyiza okubanga tunywera okuba obumu okukola Obuganda. Kale weewaawo nsiima nnyo era gabaga njovu ge gawanya gabaga nkuyege ge gasomba ate gabaga muntu ge gamuseseetula nange nzisaze mu kibatu ng'amba entuuyo ate nenzikuba mu kibatu nga mwaniriza oyo nyini byonna atuula mu nze
n'abanga atuwadde akakisa kano okubanga tukyakubirwa enkuyege enduulu weewaawo nannyinimu mwali era nannyinimu atudde entende gwakyampulira ng'oli eyo manya oli omu ku bo badiriza obwannamirembe ate n'obwakawagga okuba ng'osenvula emirembe mu bulamu ng'otambula. Erinnya sijja kulandaga kulyogera nnyo lwa nsonga eddoboozi mulimanyi, naye ate bantuumye erinnya eppya jjajjange omulungi, kabaka wange omulungi, kibinge nga ntambulidde mu bigere ebya jjajjange omulungi nampa erinnya eryaluwangula. Era nange ntuusa okwebaza kwange eri muzzukulu we oyo Kekimbugwe Nakibinge omulwanya muli tezikya bbiri Ssaalongo mu Ssebabisaaganda. Kale nja kusooka okutumirako mwenna abalungi abatuwuliriza era abanyumirwa akanyomero kano ak'obuwangwa, empisa, saako n'obulombolombo ate nga yennono yaffe gye tunonooza okuba nga tutambulira mu obwo obwa Katonda, obwa Kabaka n'obwensi nga bwe yagituwa ne tusukkuluma ku bitonde ebirala byonna. Kale n'ab'ekitongole ky'Alternative mu abatuwa omukisa guno okuba nga tutuula wano ne tuwayo ensonga ez'enjawulo nammwe mbebazaako bya nsusso. Ewiiki eyange tebadde mbi okutwaliza awamu, naye olwaleero nfunye amawulire agankubye ewala. Tuviiriddwako omutaka omukulu mu kika kya Bengo awo ku kyalo Kitasaaga Entolomwe era wakugalamizibwa olwaleero e Mabanda. Kale kibinyo gutusinze naye nga tusaba Katonda abagumye mwenna abali mu mbeera ey'okusoomozebwa. Era wenyini awo nange muzikirize namuseeko mukulu Isa, namuseeko omuzirango Kalyango Musa Muteesaasira, namuseeko Kimala Empaka, ate gwe nkulamusaako byansusso nnyo nyini ddala mukulu Lugoloobi Godoni, weebale nnyo nyini ddala. Namusaako omulangira Papa, omulangira w'Esaamya, tiweebale kubanga naawe otambula era otugoberera. Muzeeyi Bosa, ate gwe nkutumiddeko byansusso. Muli bangi naye munzikiriza akamansukira nkaddize omumbejja ssebo atuwe enteekateeka yaffe nga bweri kuba ensonga zo nnyingi zigaba nga zoogerwako, naye kale tubaaniriza mwebale kubanga mutwegasseeko amakya, emisana, akawungeezi, ekiro kya leero okusinziira walabidde vidiyo mumbejja akamansukira akakuddiriza mutasa. Bwe tubadde tutandika show yaffe y'olunaku lwa leero tuyingiddewo ne vidiyo nga omu ku bantu abategeeza agezaako okulambula oba okusomesa abaana bakyaziza mu luggya. Empombo tubeera na mmeka za bika ki, tuzirya budde ki. So njagala omulongo Kigongo Bazannyanengo asooka akwatireko awo ayongereze ku bigambo by'omukyalo oyo abadde mu vidiyo ng'atusomesa oba ng'ayigiriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi emisoso egiri mu luwombo olwo balufumba ddi, kubanga ffe ffenna abasinga tadde tumanyi omukaalya luwombo lwa nkoko. Abasinga baganze mbadde simanyi nti n'omuko bamuwa oluwombo lw'ebinyeebwa. Abasinga bamanyi luwombo lwa nkoko. So aba omukulu Mulongo Kigongo Bazannyanengo osobola okulaba ng'ate munnaye okwatira awo oyongerezaako awo no Muzeeyi Ssebutinde naye ajja kubanga ate naye agattako. Ensonga y'empombo eyo etambulirwamu nnyo nzija kugyesigamya nnyo ku kitundu eky'omwoyo abangi gwe batatera kutunulamu nnyo kuwa kitiibwa, gwe mwoyo gwa maama Nnaabalera oba maama Nnakazaana oba maama Nnabuzaana oba omumbejja Nsangi. Bwe tuba tutambulidde mu bumbejja obw'obutonzi n'obulangira obw'obuzaale ne tutambulira mu bw'omuzimu obwo obutuwa obuyinza. Oluwombo nga omukyala bw'akyogedde oyo omukukunavu ti empombo kintu kikulu nnyo. Bw'otunula ensengeka y'oluwombo gye balusengekamu, kye basooka okuluwumbiramu ze ndagala. Ebiseera ebisinga endagala ezo batera okuziggya ku kitooke ekya Nakitembe, olumu batera okuziggya ku kitooke ekya Musa oba Kayinja, lwa nsonga
nti bye bitooke ebitambulirwamu amaanyi n'obuyinza nga bw'okiwulira nti endagala zo zennyini ddagala erisooka okugema. Bw'otunuulira mu biro ebyabajjajjaffe nti omukyala yakwatanga ku kitooke era lwe lusuku oba lyezzaaliro. Kale olulagala olwo olwa wakati oluyitamu gwe twalibadde tuyitanga omutima gw'ekitooke okutambulirwako ekitanyi. Oluwombo olwo luggibwayo ne lujja ne lwokebwa oba ne lwotolwa ku muliro omusaamusaamu ne baluyubuluza bulungi nnyo ne baluteeka. Era ssenga n'abaana ab'obuwala abagenda okukyaza omwana ow'obulenzi abagenda okuwayira kibakakatako okuba nga basengeka empombo ezo. Enva ze bayita nsanyuse bye binyeebwa ebitaboola mawanga. Mubeeramu omugonza era ebiseera ebisinga ekituteesaamu omugonza kwe kugondeza omwana ow'obuwala amaka oba okugondeza omwana ow'obuwala eddoboozi eribba. Obwannakayima butambuliraawo, obwannabisere nabo butambuliraawo mu nva ezo ze bayita nsanyuse. Ne tuteekamu obutiko bwe tuyita obulera oba ke tuyita akajjabaana. Ebiro ebimu batera okusibiramu akatu. Waliwo buno obutiko obwa Namulondo babanyi okubusibamu ng'akatu ne babituuza mu binyeebwa ebyo ebyaniriza omuntu. Era ebinyeebwa ebyo bwe babizza ewa ssenga n'abiwa omwana ow'obulenzi, oluwombo olwo alulyako yekka kubanga kye kiba ekyama ky'abajjajjaabe. Ne wali ne tuba tubadde tuwasa omukyala mu mpewo, oluwombo olwo omwami alulyako yekka n'omwana ow'obuwala gw'abawasa mu mpewo. Awo oluvannyuma waba ayinawo abaana oba ze tuyita enkerembe n'aziriisa nga azireze. Bwe tutunulira ekitundu eky'enkoko, enkoko eyo batera okugiteekamu nga nnamba n'olusingosingo lwako, naye nalwo bateekeddwa okulukweka. Olusingosingo olwo bateekeddwa okulukweka, n'enkoko nkulu bateekeddwa okugikweka. Koko nkulu eyo yetambulirwamu obwa ssewamala, n'ensinga eyo yetambuliramu obwa ssewamala, obwa sserukeera oba obwa kawumpuli oba obwa mukasa, etambulirwamu obwa kawagga, etambulirwamu obwa kasajja, etambulirwamu obwa kabaka obwa muwanga, etambulirwamu obwa ssezzimu. Ti enkoko eyo mugiraba teyina bbeere naye esobola okukuza abaana, teyonsa naye ate esobola okubakola ki? Okubatakulira. Kale bwebwe obwannamirembe, ekitundu ekyo eky'obwannamirembe n'abaami baabwe kiba kitambulidde mu bitundu ebyo. Kati ekitundu eky'ennyama y'embuzi n'ekitundu eky'ennyama y'ente kitambulibwamu ebitundu bibiri, ekyakayizzi n'ekyaddungu. Naye ekyaddungu kikkira wansi ddala ddala mu kyakatabaazi. Ennyama eno eba yante. Lwaki eba yante? Nti yeekuta yesumulula omukisa gw'omwana ow'obuwala, yesumulula omukisa gw'omwana ow'obulenzi, n'olwo olujja muba okyadde oba muba okyaziddwa okubanga ensonga eyo ogikkakkanya. Kati luno oluwombo olw'amagi ebiseera ebisinga balukuba, naye ate balina okulekamu enjuba nga si nkuba enjuba emu. Kituukirize akalombolombo akajjajjaffe musana oba nte amaaso ffenna twali magina. Tinga bwe liri nti lya kyenvu nange njagala mulise ng'enjuba eno. Tewali atalina njuba, ffenna bw'olaba amaaso tulina ki? Enjuba. Ate ffenna twava mu ggi. Tikiba kituzizzayo ku lubereberye luli olw'omulongo Magobwe oba olw'omulongo Kiribedda, omulongo Kitanyi gwe baleka ku kitooke. Yensonga lwaki olwo oluwombo olw'amagi luba lwa nkizo nnyo. Batera kulufumba nga bataddemu akatungulu kali akannabuzaana. Akatungulu akannabuzaana bwe buli obutungulu obw'ensika.
tetuteekamu mukaawu guno ogwaffe gwe tuli ogwa bulijjo. Tussaamu evvu lya lubaale, era ogwo omuddo bagukuula, gutera nnyo okukula ku migga, gutera nnyo okukula mu nsa oba mu lusa. Ogwo omuddo gwe bakwata ne bakaza ne bagwokya eryevu ne balijjamu ne balikenenula, oba ebikoola by'ekkajjo ly'enjovu ne bakolamu evvu lya lubaale ne babikenenula ne batonyezaamu majaago. Kubanga guno omukaawu guno tegwayitibwanga mukaawu, era enjuba bwe yagwanga nga tokkirizibwa kuyita mukaawu munnyo. Twaguyitanga evvu lya lubaale okuggyawo kiri ekibonerezo eky'emizimu ti enjuba bwe yagwanga lubaale yatyanga muki mukaawu. Kyovula n'omukaawu tegwayingizibwanga mu nju, naye ensangi zino tuteeka omukaawu mu nju ogw'enva, naye gwabeeranga mu ffumbiro, era kyabanga kive semaka okugamba nti bannange munnyongeremu omunnyo mu nva, tekyabanga kive. Wayingiranga n'omukaawu gwo emabbali, bwe guba nga gwasukkulumye omwami enva yaziziranga. Kale ebyo bye bimu ku bitambulibwa ku mpombe ezo, nti bwe bubonero obulaga obw'abambejja bonna ababatudde nga bakuliddwamu omukyala ayitibwa Nabinene, kubanga ye Nnaalongo omukulu, naye wanaakyuka bukyusi n'afuuka Nnaabalera. Waliwo oluwombo lwatayogeddeko maama wange omulungi lwalesseeyo, lwe luwombo olw'embuubuuti. Embuubuuti eyo ebeeramu amalanga mwe ge muyita amawoowoolo, ebeeramu akataago, ebeeramu ekibumba, ebeeramu akaggula, era bwe kaba kabuzeemu mu byonna byonna oba nabuzaana tomuwadde, kubanga ye mukyala eyagatta endye essatu mu butonzi, mu buzaale ne mu buwunde. Obuwunde bwe mba njogerako bwe buwunde ekitundu eky'omuzimu. Kale ye embuubuuti kye kimu ku bijjulo bye tulina okusoosowaza nti ezo empombo zibaawo era zigabibwa ne ziweebwa abako. Obuuyi bwokka bwokka obuzza okukyala mu lujja olwo lwe lukkirizibwa okulya empombo, naye luno oluuyi olukyazizza telukkirizibwa kulya mpombo kubanga kiba kya muzizo oba okunamye mu maaso g'abako. Kale kikakatako g'omwana ow'obulenzi okulya oluwombo olwo n'olusoosootola bulungi gumba ku gumba. Ke kabonero akalaga nti nga bw'osobodde okulya n'okkuta titolyenga bweru, ne bw'onaatabaala ng'onaakomangawo n'olyanga muki mu nju omukyala aba akuteekedde. Eno enkaayi gye bakusibirako ku ngulu bwe tuyita obuluke, obwo ke kabonero akasooka okulaga nti nga mwenzize mu luggya luno n'ensumulula omukyala kyabadde ansibidde, kitegeeza naawe oba omusumuludde, era kwe kuva n'olugero ne tugamba nti eyakusiba si yali kusumulula. Ebiseera ebisinga mulimu akaama ke mwerabirayo nti oba ofumba empombo ezo ofunayo ekisubi ky'okuttale ekisibiddwa ekyakalenziwe, mu kusaaniika eno emmere ya wansi n'okiteerayo, w'oba ojjula ekyo ekigundi ky'osooka okusumulula ekisubi ekyo n'okyanjala n'osumulula omukisa gw'omwana ow'obuwala n'ogenda n'ogabula oluwombo lwolwo. N'ekirala ssenga wange omulungi kyatayogedde, empombo ezo kutambulirako gwe tuyita omubisi omusogolerewo. Omubisi ogwo guba gwa mberenge era kikakatako okubanga ogugabula abako. Oba togabuddeeko mubisi nga tuli eri mu baffe Abanyolo, kugirako ekyanzi ky'amata. Mu kyanzi ekyo eky'omuko era kijja nga kitoneddwa eky'omuko, ne muganda we gwaba atambudde naye jjajjaawe, kubanga bo bakkirizibwa okutuuka mu kasolya. Oba totaddeeko ekyo, oyinza okukola obusera oba entuulire n'ogissaamu empoomera mimiro gwe tuyita omubisi gw'enjuki, naye bagugabulira mu mabooga oba ogenze eri mu Banyolo. Naye ffe ne waffe eyinza okuba empaawo oba endeku gye tuyita nakazaana oba basajja batudde. Ndowooza zezo ezimu ensonga entonotono zinyinza okwongera okugaziyaako n'okwongera ku senga. Amulonga senga ayina wasomesezza n'agamba nti enkoko
olina kugira wa taata enkoko tugira wa taata tugira wa jjajja nakyo twagala okutufuna okulungamizibwa ku nsonga eyo taata tagaba muwala taata tagaba muwala era kino nkiddamu bannange nkibagamba ezimu ku nsobi tetuzze tukola kwe kutwala okwanjula abaana ab'obulenzi mu ntya z'abataata okwanjula kwalibadde kubeera wa ewatuufu ge maka ga jjajja nti jjajja yakuggyako n'akugya jjaata nti olwo oluwombo n'enkoko byonna bikakata ku jjajja abaali badde bassenga ab'ensonga ku kitundu eky'ekika beesitulayo n'ekitundu eky'ebukojja obw'omuwala beesitulayo tikivve nnyo taata okunywa omwenge mu muwala we kivve nnyo era nabagamba nga mbannyonnyola ku nsonga ey'ekita kikabuwasa n'ekita kye tuyita ekiggula luggi ebita ebyo bijja bisibiddwa n'empina ng'enkoko ezijjira mu kiyonjo ti ebita ebyo bijja bisibiddwako empina ng'akabonero kaakyo njagala omwana ono ayineyine mu ntya zino zazzeemu ow'obulenzi ayineyine gyazze n'ow'obuwala ayineyine gyakoze eki gyagenze nti amakulu g'enkata eno nti ekkaatiriza nti weewaawo twakunywamu omwenge wano ewaffe ku nsi y'abalubaala oba ey'abalya mmere omwenge teguyitibwa mwenge guyitibwa muyenge oba ekita ekita kino kyekitaakuluza ekikuteera emizimu ekikuteera abalongo ekikuteera amayembe nekikuteera n'ab'emikago kino ekita kyakaabuwasa kinywebwako ba mu nnyumba abo ab'enkizo jjajja mwami baba asiimye naye kino ekiggula luggi kyabatakansi oba abataka era kiteekebwawo awo buli awuli ayagala okukinywako n'akola ki era yensonga lwaki katumwa yakisookerako okukikola ki nga bwe nabagamba nti eyalibadde katumwa mu lugya yalibadde mwana mujjwa mwe muteeka wano nti obumuli mwalibadde mussaako na mutuba kubanga gwe gutotobaza ne gujja nga gugoba ebiki ebizibu yalibadde mujjwa ate yalibadde akola mu nju eri munda yalibadde omwana ow'obuwala kubanga n'essiga lye tuteekayo lye tujja okubikira olusuku erya nabuzaana essiga ery'enkoto omwana omujjwa yalijjayo n'abikira olusuku kale nno kiba kyankizo nnyo okutegeera obwekusifu obuli mu kita ekyo nti eyo enkata eyabuluzibwamu obuuyo obuwasizza ne butwala n'obugabi omuwala naye ne bukola ki ne busigaza nga yempeta ffe tetwayambalanga mpeta nti kino ekita kyekikkaatiriza ne kikakasa nti tukkaatiriza omwana omuwala twamukola ki twamuwaayo era n'omuyenge twagukola ki twagunywa timulimu bannaffe abayisiraamu oba nga balina omuzizo ku bitamiiza tukozesa ekigambo omwenge naye nga kirina kuba omuyenge awo ne tugenda nga tugattako ebiba bitusabiddwa naye nga ge makulu kino ekisambi ky'ente kye tuleeterako buba busobozi bwa nsawo naye oli waba badde asobola okuleeta amagana kubanga abasajja abanyolo beesobola mulimu n'abasajja abaganda n'abasoga nga bakola ki naye luno oludda lw'ekisambi baluleeta lwa busobozi butalemesa mwana wa bulenzi kukola ki kutwala mwana wa buwala era n'omutwalo gwa taata kino mwenna abali eyo abatuwuliriza mbagamba nnyo wano mu kukyala oba mu kuwandiika ebbaluwa ng'ogiwandiikira taata ebbaluwa erina okuva ewa jjajja n'agiweereza taata w'omuwala ng'amutegeeza nti mukazi wange ngenda kukola ki kumuwaayo era y'ensonga lwaki we tuba tutudde wano bakugamba tisooka omale okwekenneenya oluggya lw'ogenda okugyamu omuki omukyala tumuyita mukyala mu kiseera ekyo aba mukyala naawe oba mulenzi toba musajja jjajjaawo yaba omukazi kubanga yaba akazi olwo oluggya mba mukoze eki ofuuka omukazi
n'omusajja ng'ozzeeyo mu kasolyako. Ekita kino n'ebbaluwa ya jjajja byonna bijja bikkaatiriza era n'owandiika ebbaluwa ogitwalirako amafuta z'ensimbi oba simuuni. Jjajja akkirizibwa okulaba ku mulenzi oyo nga ne ssenga waali ng'omujulizi okujja okujulira mwannyina, ne jjajja mukyala abeerawo okuba omujulizi okujulira gye yajja ki omwana ow'obuwala oyo. Nti taata oteekeddwa okutula n'omwana ow'obulenzi n'omusalira omutwalo nga bw'oba olabye, naye oyina kusinziira ku nfuna ey'omwana oyo oba omuzzukulu azze ewuwo, lwa nsonga abamu bagenda ne bawaayo abaana baabwe ye n'alowooza nti ku mwana oyo kwagenda okulokera awona obwavu obwamulumira emyaka n'emyaka, n'asaba ebingi ebiremerera omulenzi. Ensonga lwaki muzze mulaba okuwemuka omuko ne bamugobya ebintu ne bagamba bino nga tetwabirabye, bino nga tetwabirabye. Kyova olaba abasajja ab'edda abalasange oba basalaziba balinga bagezi ng'ebintu bijja ggulo limu oba ennaku nga tezinnatuuka, olwo olunaku mulinde luma mwakola ki mwateesaako ne mutawemuka mu lujjudde lw'abantu. Ne waba yaleese kasawo ka ssukaali katya kamu oba ettu ly'omunnyo. Abalemezi bo baleetanga nswa gwe gwalinga omutwalo, bw'ogendanga e Bunyolo gwalinga munnyo, bw'ogenda ewaffe mu bano ab'ensiko gaabanga magana ga nte gajjanga ne baleeterako embuzi n'erutuuku gye tuyita endiga etambulirwamu ekitundu kyabo. Era mu Banyolo okuwasaayo omukazi wamuwasanga n'ente 2 n'ennyana etya ennume nga bagikozesa mu kukoola, enkazi nga yevaamu amata. Eno ennyana kwe kulaga nti lwana lwa nnyana oba kannyanje, nti kino kyana ky'otutte bakibiibiitanga eki ennyana. Era wabireetanga ebyo n'oteekerako ebikoyi n'emishanana ekibanga kiwedde. Eno ewaffe mu Kyaggwe twali bakomazi ba mbugo, ng'oleeterako embugo ze ze bayita embikko za jjajja. Waleeterangako olubikko olweru lwewawanganga omuzaana, era ssenga lwe yateekateekanga mu lunaku olubereberye lwewagendanga okusosotola oluwombo lwo olusooka, kubanga twagendanga nga mu bufumbo mu biro ebyo ng'omwana akyali mujje nga ngamba tannasoba oba tanneetakula ku nkonga yonna yonna yonna. Kale olwo olubugo ssenga lwe yajjangayo n'akakasa nti sitututte kiki kikyamu. Era oddako eri mu Banyolo bo ye yasanganga ng'omwana kimeeme nga yali yakutula, baakuleeteranga omuyini ogulimye oba oguwanguse mu nkumbi okulaga nti oleese obuyinike muki oba enkumbi ewangulukuse. Kyekyabeeranga ekyama. Olumu bazzangangayo enkata okulaga nti si beeteefuteefu. Era abasajja abamu abagezigezi mu biro ebyabajjajjaffe ebyabedda okusinziira nze ku kyendaba ekitali kiwandiike, wajjangayo omuzaana ow'okubiri eyo gwe twayitanga kaddulubaale eyatambulirangako. Kyova olaba bagendanga mu bufumbo n'alemererwa okuzaala, kubanga eyo kimeeme baagikuumanga nga nnyo 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 nnyo, oli ng'agamba oluwombo nzaala lwesaba okululidde. Era y'ensonga lwaki baleeterangangako embuzi enzirugavu. Embuzi eyo bagireeterako nga ke kamu akabonero akalaga nti afumbiddwa ne kimeeme ye. Kwagirangako ddamula eweebwa jjajja ne seppeewo ti munnange w'obanga mu lukande tofanga ki musana, ti guno gwe muggo gwe nkuwadde nti w'oli kaddiwa wenvudde awavudde ekigere waliddanga mu ki muggo, si kukuba mwana ono ti naye guno omuggo gwe gulaga nti omusajja alina obwaddamula. Ne jjajja naye n'akwata ekintu kye kimu naye ng'akisibirira omwana ow'obuki ow'obulenzi. Naye ensangi zino ekituleetera okuba nga tetugenda mu nti ezimu kwanjulwa, tyosanga nga taata ye yasobola okukola amaka ne gakola ki ne gaba manene, nga jjajja alina olujja lutono oba nga abazzukulu balutundatunda ne balukola ki. Kale mbakubiriza mwenna mwenna eba muyinanga olujja ne luba lutono lutya, waakiri oyitanga abantu abatono abajja mu lujja oluki olwo nolema kukola kintu kiwaawaaza. Tinjagala abantu 8 abantu 9
ensonga lwaki mbagamba okusondera omwana ow'obulenzi ensimbi ng'agenda okutwala omwana we ow'obuwala nange mbawaddemba okujja okwogereza kubanga mba nasonda kyekimu ku kye tukola ekyeki naye ng'omuntu yenna yina teyaligenze kwanjulwa ng'ensawo ye tannagikola ki n'obufumbo tewali bulingiriza kutandika kutawanya banange munsondere nze nagguddewo n'eŋŋombo kasita nkusondera ne bukeera enkya n'oŋŋamba omukazi yanoba nkuggulako omusango era ngenda kutandika okubawaabira nga nkuzzayo mu bufumbo kubanga mugera ne musondera omuntu ku mukolo omukyala n'afumbayo ennaku mmeka 2 oba 3 nebikola ki kale kiba kirungi n'osooka okwetegereza nga tonnayingira kintu kyogenda kukola ki kuwangaaliramu kale wenyini awo mbadde nsaba kubuuza oba okutangaazibwa waliwo obutakkaanya oba obuvuyo oba okusobagana ku kula certificate y'obwakabaka bwa Buganda kula ekifaananyi kya kabaka wa Buganda ekya Nnaabagereka kati bakasaba kutwala ekifaananyi kya mukulu Kyagulanyi Ssentamu Honorable akulira ekibanja kya NUP abawagira NUP kino kireeseewo obutakkaanya era abakungu Emmengo bavuddeyo ne balangirira nti ekifaananyi ky'omunnabyabufuzi tekikkirizibwa mu mukolo gwa kwanjula. Bino ebifaananyi byatandika ddi bigasa ki era kalombolombo ki era bwe sibitwala nezino certificate zo mu nnono ziyamba ki mbadde nsaba ogezeeko okutulungamya ffe abagobera oba oliawo n'oyo ali wabweru asobole okumanya omugaso gwabyo oba tebiriimu ng'omuntu akikola lwakwagala. nja kusooka nga sinnakwanukula nange ensooka embuuza abali abatuuliriza mu biro by'abajjajjaffe walingawo kamera ezakubanga ebifaananyi ebyo bebisiige babisiiganga tebyabeerangawo naye kizze ku mulembe ki bagamba nti emirembe gikyuseemu tekinologiya najja kizze ku mulembe ki mulembe omutebi kyekifaananyi kirina amakulu nze ŋŋanze mu bwaluwangula olw'abazannya n'engo ebifaananyi byonna tebiina makulu era omuntu yenna yina aba akikoze ku lwakwagala kwa mutima gwe tekiina wonna kawaayiro kaakyo neera yenna yina akiwakanya oba awulira ng'asobola okukiwakanya n'akikubirako ensonga ey'esimbalaala ekifaananyi tekiina wonna kalombolombo oba oli atutte ekyomukulembeze Kyagulanyi ku mukolo waddembe waba bwakoze eki bwayagadde oba oli akutte ekya Nnaabagereka n'akitwala waddembe waba wakoze eki nsobola n'okukwata ekyakabaka wange Mwanga nenkitwala kubanga nze gwe mbandabye nti eki ye kabaka nsobola okukwata ekisiige kya Muteesa nenkikola ki nsobola n'okukwata ekisiige kya taata gye ngenda okujja omwana ow'obuwala nenkitwala ng'akaki akabonero kino ekyokukwata Nnaabagereka n'ogamba omutaddewo mu nju ekyokukwata Mutebi n'omuteekawo n'ogamba ono ye kabaka wange ekyo kyo kizze lwa nsonga za byanfuna katukkirize tugaane obwakabaka twabuteekamu ensonga ya bizinensi ekyokugula certificate Emmengo n'alikiwagira erudda kubanga ebbaluwa eyo egenda paka ku mukulu w'ekika oba owakasolya okulaga nti muzzukulu wo gundi mu nnyumba gundi yatwala omwana wa gundi ne gundi okuva mu nnyumba ki ekyo kyo nali kikubidde omuzira naye ate nga n'ensimbi ezivaamu accountability eriwa kubanga mudda kabaka yamanyanga okusinziira ku bataka nti omuzzukulu gundi ne gundi ali mu lujja luno era ne weyazzanga okusiimibwa kwe eri embuga ge tuyita amakula yabuuzanga nti ava mu lunyiriri lwani ava mu nnyumba yaani mu kasolya kaani kale yalibadde ebbaluwa egenderako n'ebyayo n'ekifaananyi nze sikirabamu buzibu era abali abakubagana empawa nga bagamba ekyomukulembeze wa Nuupu Kyagulanyi omwana w'ab'Embogo tekirina kugenda muba mumusosodde kubanga naye muzzukulu wa buki wa Buganda ate Muganda ddala ate muzzukulu wa Kayiira awedde emirimu ate naye Munnayuganda naawe oli waddembe okukwata ekifaananyi kyo n'okitwala nga bw'oba okoze eki bw'oba osiimye lwaki entebe zino ez'olugalaamirizo
bazireeta z'omunono zaaliwo lwaki zo tebazoogerako lwaki dining bazireeta lwaki teboogera ku nsonga y'emmotoka ze beewola bajje balage nti omugole bamuwadde emmotoka ate nga beewoze neewole tuddeyo ddala mu nnono yaffe kubanga nabagamba wano nti ekissa empisa yaffe mu Buganda ne mu Bunyoro kwe kukopperera ebintu by'abakyeruppe ze zimu ku mpisa ze tulina okudibya ne tukulembeza ennono n'obulombolombo obw'obuwangiro bw'abajjajjaffe oli asobola n'okusalawo naga akatwala ekyomukulembeze w'eggwanga ti bwabula mbiraba nga babitadde mu maofiisi gaabwe oli n'ateekawo ekya pulezidenti Museveni oli n'ateekawo ekya kitaawe ebbali n'akulembeza ekyo naye nganze sikirabamu kintu kyonna kyonna oli okutwala ekifaananyi kyonna ky'abasiimye oba obutakitwala kale kakati ku mulembe guno gwe tulimu abantu bayonooneka tukimanyi bulungi nti senga yalina okusiba oluwombo lw'omuko n'ennaku zino tulina abantu abatufumbira ku mikolo olw'ensonga nti teweesiga senga ogamba nze bagenda okufumbira abantu bange be babafumba oluwombo lw'omuko kiri mu nnono kikkirizibwa tutunulire ensobi we yava obuzze kibuze kirungi omumbejja ssebo nkweyanziza titunulire ensobi we yava tituzze tukulira mu bwebolereze tuzze tukulira mu bweki nti omuganda guno gwatuggwamu n'ensa zatukola ki toyinza kuŋŋamba nti mu basenga abo bonna oba bajjajjaabo bonna mulimu eyabulwa ensa asobola okukkiriza n'akwatulira ekyama tikino ono omufumbi yafumba agenda kukwata kyakoze eki kyasanze naye bakugamba omugenyi atudde talya nswira yensonga lwaki enkoko eriweebwa omuko erundibwa tegulibwa bugulibwa erundibwa kano akayanzi koolaba ebojja ke kabaako obuwangiro bwako zino oluwombo lwe tukola luno tukulembeza nnyo mwoyo naye lwakubanga ekizibu kye tulina mu basenga baffe ne bataata ne bakojja ne bajjajja titwagala nnyo ebintu by'enfuna ate tulina emitima egijjudde ekkokooberezi nekko ti omwana wa gundi afumbirwa atya omumbejja bikobeera agenda atya ng'abange badibidde ku luki nga tonnasooka kusiranya mwana wa munno gwetunuulira mu njuuyo mu kasolyako ensobi eyiyo yavaawa abaana ababa okukula omuki omuwawa mu Afirika tulina olugero olugamba nti omwana takulira ku lujja lutya lumu ate omwana tasambibwa ndege etya emu omwana ayoganira ku ndege nnyingi empeese kiki nti ow'e Kampala wano yabanga ayina empisa ze zimu n'ow'e Masaka ow'ekyalo kitogoswa nga bonna bayina empisa etya yensonga lwaki twakulembezanga nnyo empisa ng'empisa kintu kiki kintu kikulu nnyo naye osanga oli omuntu nga tonenya ku mwana we nga tagambwako yakula gweggo tanenyezebwa ate omukwatako omwana omukubako alwala tomanyi we yasuze tinaye mu biro by'abajjajjaffe yakwata omwana omuwala timumbejja n'otuuka emyaka egifumbirwa oba egyekoona akagere wali tolina kubeera mu lujja lwa kitaawo na nnyoko lwaki nti ettonde erisooka liri eryebuziba lireeta akakyankalano mu sisitimu y'empewozo ti maama otagwanidde kulikola ki kulirabako jjajjaawo yakukozesa ensonga eyo twajoogerako buteebateekateeka omwana ow'obuki naye ennaku zino mulimu kino nze ne famire yange okiwulira naye nojja nolaba ng'omwana alumwa abaana bameze ebizimba mu nabaana nolaba omwana alumbibwa endwadde zitategeerekeka naye ate songa ate mu kika oba mu nnyumba eyo mulimu abantu ababakola ne batuuza ensonga ezo ng'asobola okuwabula omwana ow'obuwala ono nga kino kye mbagamba okukyalira ewa Nansiko tekikkirizibwa jjajjaawo yatuula mu nsonga ezo ezansangi n'atikkira omumbejja oyo ne kkojjaawo naye n'oddayo n'atuula mu kika kya Serubidde n'akutikkira mu bwaki mu bw'obulangira obwo n'osomesebwa ensonga eri tikivve nnyo senga okutunula ebuziba bwo muganda wa taatawo
kive nnyo yensonga lya mugenda musenye enku mugenda okusenya enku wabangayo bakaddulu baala abakyala bakuzeekuzeemu ne bakulaga otyo omukyala we yeekanda ne bakulaga emiddo egy'enjawulo egyo gyaleetanga omwana ng'alimu n'omukisa ne wamukolanga ekikyamu ennaku zino batya nti abajja kunteeramu akaggalanda naye ate nze mwattu newookanteeramu mba neegemaagema dda nejjajja nga aba yangemaagema dda kaba tekana kikajja kunkola ki awo wennyini watwala ku kibuzo kyange kabi ki akali mu kusinga omukaagaana okulya oluwombo ku mukolo kubanga ennaku zino bagamba simanyi oluwombo olubeeramu eddagala simanyi ebikiso ebigambo bingi nnyo ebitambulira ku luwombo kituufu era akabi akali mu kyo manya n'obufumbo obuba tebuliiwo n'obufumbo oba tebukola ki tebuliiwo era mbakubiriza basenga abali eyo singa kibadde kisoboka talitegeseeyoko omukolo ogulaga butya we baloga omwana ow'obulenzi mu butonzi ne tutegekayo omusomo ogwo ogulaga butya we baloga omwana ow'obuwala mu buki nga tusinziira mu buwangiro bw'abajjajjaffe n'ennono kigo olwaleero mu mbejjo oyina eddagala erikuzira nga bw'ona liteeka mu lubuto oba ku mubiri ligenda kutta obuyinza bwo n'amaanyi g'obwajjajjaabo n'obwakabaka bw'omukola ki mwotambulira okitegeera timulimu abaana ab'obulenzi abalina emyoyo egizirenkanamu nga toyina kukola ki yensonga lwaki mbagamba nnyo tituddeyo mu buwangiro obw'abakabaka babajjajjaffe buli obubereberye obwatukkirako obw'emmunyenyu eyo tojja kusanga omunyola alina empisa eyiye osanga omukyoli alina empisa ki yensonga lwaki abedda tebakkirizanga nga kugabana ndyo ng'agamba omunyolo fumbirwa mu ki munyolo omuganda afumbirwa mu ki muganda nze nagendako eyo mu bateeso ne bampa enkoko namba n'omutwe gwako n'ebigenda byonna byonna nembirya naye ate omuko yatya neŋŋanze kankole ki kankuliire era kabula katanze yali ajja okufuuka omuki omuko kubanga natuukiriza akalombolombo ye nagamba sola kulya mutwe naye nga yonna yonna ebaki nkoko tekiri araamu tekiriimu kabi konna konna yonna yonna ebaki eba nkoko okitegeera naye nga kasita luzira oluwombo olwo manya obufumbo tebukola ki singa omu ku bantu ababa bazze n'omuko ababa bawerekeddeko omuko alya ku luwombo lw'omuko lulimu ekirinamu ebizibu kubanga nalimbaddeko ku mukolo ogumu omuko n'akwata oluwombo lwe n'alugabirako mbuno alina kye yali atiddewo osanga kati yalyako n'agabirako munne kabi ki akali mu kyo kale kano nkagambirako basenga okuggyawo obwerinda obwo kiba kirungi nnyo era mbagamba nnyo basenga abedda yasembereranga omulenzi waabwe n'atuulaawo naye n'alya ku luwombo olwo tesikuwadde kuki kyova olaba bagamba mpaawo eritta nti aligeeza munne ku mpaawo nti abataka n'abataka tebeenyinyalanga era yensonga lwaki nze omutabazi munnange singa wali okumutattaba ne woba weesize ebiradagalagala ku mimwa emmindi sikkirizibwa kugisiimuula luseke nga bw'ogimpadde bwe ngiteeka ku ki obanga munyi w'amalwa bakola oluseke nti ffenna tuli kimu ekikunyiga bagamba omuliraano tegwokya ki tegwokyemu gwokya mmeka gwokya bbiri naye nga senga kimukakatako kutuulawo wali naye n'alyako oba n'akozaako n'akoleza omuko naye n'akola ki n'alyako ekyo kiba kijjeewo buli oba okwekengera naye ffe kati munnange tulimu embeera z'ekizungu oli ajja naye tudduka tuddayo Kampala nti kati twayiga abagenyi b'e Kampala bakoze eki batuuse abagenyi b'e Kampala batuuse naye okujjawo okwekengera kw'abagenyi b'e Kampala naawe lya ku luki ku luwombo olwo ojjewo kiri ekireetera nti banteereddemu kino watya ate nga munnange waliwo ababikola ki ababikola bamanyi okusala ebitundu bya ggoonya abamanyi okusala ebitundu by'ensolo ezimu ez'enjawulo ne babiteekamu ne babijja biikirizaamu mu bivaavava naye nga ate mulimu akantu ak'obutonzi kati ng'akawulira okateeka munna kati si kibi kati ng'omusa bw'oguteeka mu nva si kiki si kibi
ekiwago ekya kyensubi kino n'okikamula ekyawansi nga totadde mu kyangabo si kiki mulimu emino gy'amatooke giri gye tulekerayo jjajjaffe Ssekabanja mu lusuku nakyo bw'ogijjayo n'oginyigira mu matooke gano g'obeera ogoya ng'ogenda kujjamu omubisi oba mabidde n'ogajjayo obwo bwe bulogo obw'obutonzi nti oba ologedde mu buki obutonzi kubanga n'emisango egyakikolanga ate n'abasange be tuyita abasanga oba emmandwa zitubukkiramu ate ne zibbulukukiramu ki naye tosobola kukwata mwana wa muno n'omuliisa empitambi nga gwe naye kennyini nyini tosobola kugikola ki tosobola kukwata mwana wa muno n'omuliisa ebivudde mu ndoobo enkamule gwe n'ogamba nti okoze eki ebyo bye bimu bye mulaba omwana n'agenda mu bufumbo ne bufa kubanga mulimu abantu mu mbejja abatalogwa nze nkubuulira kino nkyogerera wano era nkyogerera ku kamera nga seetiitiira nze ne bondiisa eddagala eryenkana tipa oba omala byabusa nja kulirya nkugamba eddoozi gye wataddemu ki ntono si kwewaana ne mulimu abantu abatokola ki abatalogwa nga bamuwanga okuva mu buto nti kwata amazzi gano ge mugenda okuwa abakoba ganywe gateeke mu nsuwa genda ononye ke bayita akayiira mukamanyi ke bayita akahinda oba akayiira kajja eyo kanyokeze ensuwa ag'amazzi gaveemu ebanaganya kijja bwe bulogo obw'obutonzi obutaliimu unsa kubanga era bakagamba kateeke muki mu nsuwa teekamu eddongo lya mukasa liteeke mu maki teekamu eddongo lya kiwanuka mu mazzi ogafumbye fumbiramu omusa teekako kakisubi teekako akadalasiini gabula amazzi g'okunywa gawa baki abagenyi bo naye ne mugenda ne mugula simanyi bisipulashi muguze simanyi bino bikokuteiro muleseresa ebintu ebitakola ki ebitategeerekeka tuddeyo mu buwangiro nyina omukolo gwe nalaba mu butuufu bali bateekateeka obuseera bwabwe bulungi nnyo ne baleeta amabooga gaabwe ne baleeterako endeku kwegamba nga bonna basena ku ki ku ttoggo yerimu abako kwe banywedde n'ab'omu nju kwe bakoze eki awo obwalukenge n'okwekengera buba bukoze eki era bajjajjaffe babanga n'amatogero ago n'akamula eryato ne baliteekaawo mwena ne mutuula kwe basena ne bakola ki ne babiwa toyanziza nnyo toyanzige tugenda kubanga tuwummulamuko katono nnyo bwe tukomawo tugenda kukomawo ate ne komenti za muzeeyi Apollo Sebutinde awo ono twolekere ate topiki yaffe ey'okubiri okyali ku program United Drive olwokutaano tuba tutudde mu buwangwa n'ennono. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empichi y'ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune. Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel.
Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. tukulika ennyo mukuwumulamuko okyali ku program The Mighty Drive tuba tuli ku buwangwa na nnono mu studios mba ntuddemu n'omukulu mukozi Anthony muzeyi Apollo Seutinde n'omulongo Kigongo bazannya nengo nga bagiyita emmondo. Tuli ku nsonga za mpombo, nsonga z'abaana ab'obuwala n'abalenzi okutwalagana. So wakati ndowooza okunnyonnyola kw'omulongo mukuwulidde bulungi nnyo, ngenda kuba nga ate nfuna ate okunnyonnyolwa kwa muzeyi Apollo Sebutinde byonna obiwulidde, omukyala byabadde annyonnyola ate ne mukama waffe mulongo byayongerezzaako. Tusaba ate naawe ogattiraawo tusobole okuba nga ate esho etutambulira bulungi. Nyina enyiike ku mutima kubanga nze njogera ekintu ekikola ki ekiriwo enyiike bye nnina ku mutima nti famire zonna muziraba bitundu bya famire endowooza ebikununkiriza mu 9 mu Buganda bifu biki bifu era omulembe guno omutebi oba n'ettaka lino ebyenfuna byonoonye buli kintu kyonna byonoonye buli kintu kyonna kubanga kyenaalisoose okulowooza nti tulina Nnaabagereka yali badde atalaaga mu bakazi abakulu tejja kubeera egindi ne bamutegekera n'agenda n'abasomesa n'abakazi kati ng'abakyala abo abasomesa tekiriiwo nga n'owamulemye tekikola ki tekiriiwo nze nina bannyinaze ewaffe bakazi bakulu tuli mu myaka 6 aba waliyo n'omuto kale gwe tusingira ddala ye kuki ku myaka tebasobola ebyo tebabimanyi byonna mulongo bwabyogedde n'abakyala bali bwe babadde tebalina kyebakola ki kyokka nina abaana abawala basinga bwe tebalina kyebakola ki kugamba ng'ate si buli wentunula bwafu simanyi kye tugenda kukola oba tugenda kukola tutya kubanga headquarter yalibadde evaamu information yeno okusomesa abakyala ate yaguddemu ensasagge kati kabaka alwanagana bataka alwanagana ki nabataka so Buganda yakusabirwa Buganda yaki yakusabirwa naye wendaba wetambula omukazi yagikunamira oba muyima akyakoze eki kubanga ekintu ekyo ekyokugenda ebunyole eyo bagende bajjeyo kimera kirabika musango teguggwa mulongo omusango gwa kimera ogwa mukakabaka ebunyolo teguggwanga azeeyo nte n'omugu omusango ogwo gukyaliyo kubanga bw'otunuulira Buganda bwetambula kati kakati ate ggwerawo ddala buki buggwi kubanga ensonga eno gye twogerako kakati etandikiddwako nkulu nnyo
kubanga omukazi awaka ke kasolya ke kasolya bwe tuba tukyalina ebbanja lya Naalongo mu kasolya tyekkobaane lyayiika sebe waliwo ekigambo kyoyogedde ekyessese ekyomukyalo ow'essese bwe tuba tukyalina ebbanja eryo nga ffe tukakasiza ddala nti kati Namunswa musajja oli Namunswa yeyakola ki yeerabirwa kizibu bwe ndaba kiki kizibu okuzzaawo Omuganda yennyini okugibangedde kikyali kizibu paka kati wano mu kibuga Kampala we tuli bwe tokyagana kunoonyawo mukazi bwe tokyakola ki tubaleke badive tokyasobola negojja mukyala ate naye afuuka ekizibu watuuka mu kitanga abanga kiwojjo kasa atuuka mu mataala abanga nseenene kyetunoolira tabategana naye Mukama buli kyonna kyetunako ebbangiro abaana abalenzi tebamanyi abaana abawala bannakijjangaja banyaabwe bakola bye baagala ebigambo bibogera byonna kugamba kwangeera ekintu bwowulire bibagamba nti ku ntikko n'ofa ennaku omuntu wa wansi tuveeyo njagala okwebaza mwenna abali mu kutulaba live mwebalenye mwebalire ddala. Nakawagga agamba nsaba Mulongo ayogere ku bantu bano Chwammale Chwannabaka Kasagama ne Nassolo era lwaki bagamba batenderezebwe neyanziza nnyo. Abo bonna bambejja abali wansi w'omumbejja nsangi era lwaki tugamba nti batenderezebwe bonna be bava mu Kabaka Kayima. Omumbejja Nassolo nkutumiddeko naye kuliko omumbejja Nassolo kuliko omumbejja Nassuuna kwaliko omulangira Kawagga kwaliko omulangira Waliggo kwaliko omulangira Kiyinja oba Mayinja avaamu jjajjaffe Kikka Ennyanja Mayinja Pereketya ndi abo bonna abambejja olwaki tubatendereza kubanga bwe bwali obutikkiro bw'essese jjajjaffe Kayima oli gwe njogerako atali muzaale eyatuula mu bw'omusange kubanga obusese bwe bwasesetula ensi eno nga jjajjaffe Muwanga amaze okukola ki era we yali ava essese okubanga mulimu abalangira be batamenya mu buufu obwo jjajjaffe Kasujju Lubinga ne jjajjaffe Bereje baatayogerako olw'ekigambo kye twogera nno ngenze nenkogerako Bereje tigundi yeefudde ow'Ebbereje naye nga Bereje yali mulangira era ye yali atereka bakabaka oba abalangira ne wabawo n'omulangira bandi era mugamba nti ebintu by'abandi abasajja abo bonna banyolera ensingo era be batandika obunyolo nti ebintu by'abandi yeefudde Bereje kale balina ensonga ez'abatambulibwako naye jjajjaffe oyo Kayima yajja n'aleeta Kateregga omuteregga ate avaamu jjajjaffe Ewamala naye ate jjajjaabwe gwe tutoogerako Kiggala Eddambwe yali obutikko obwawo obuyinza era nti ovaawa tuli bazzukulu ba Kaganda muva mwani Kiggala Eddambwe bw'anaaba atadde omutwe wansi addeyo asabe jjajja amugobere olunyiriri lw'ensonga eyo ensonga gye bamuwadde enkulu nnyo yayinza okugibuuza ng'ekibuuzo naye ensonga nkulu nnyo era mwebaza nnyo nsonga nkulu nnyo lwa nsonga njagala njogereko lwaki nkulu nnyo tituyina ebitundu 4 mu bulubaale bw'ensi eno tekitundu eky'ebbanga ekitundu eky'ensozi ekitundu eky'emigga n'enzizi n'ekitundu eky'ebyererezi kati lubaalewo oba emyoyo gy'abajjajjaabo gikuwa obubaka bwa 10 meka
bwa 2,000 oba bwa 3,000 kubanga nabagambako wano lumu nti jjajjaffe Nakayaga omumbejja omulungi ayina omwaka gumu kitundu. Jjajjaffe Bamoyana ayina emyaka 3 kitundu. Jjajjaffe Kawagga ayina emyaka 4. Jjajjaffe Kawumpuli ayina emyaka 9. Namuzinda ayina emyaka 9. Kasajja ayina emyaka 9. Muleguza ayina emyaka 9. Muwanga ayina emyaka 9. Jjajjaffe Mawuno ayina emyaka 6 kitundu. Oba nkitegeera egyo emyaka wemba njogera bo babiyita byeya kubanga mu biro byabwe tebabalanga ki nti mu biro biri twali mu mbeera ey'obwebbanga nti oli yasalangawo n'agamba nti kanzire mu bwemmunyenye yensonga lwaki tugamba nti Lubale kiki kyefuula nadda mu bwemmunyenye naye we yaddanga mu bwemmunyenye yinza okwekanga nga yagenda n'omunwe gwe ogwa gonja nga gwe yali alya nadda mu bwaki oli n'agamba nti bwemba kanfukeko mu bw'amazzi nadda mu bw'amazzi n'afuuka obwakyefuula wa kanfuke obw'omuvule neyeekyusa nadda mu bw'omuki kati gana amagera ga Katonda mu bukkiro yassizangamu amaanyi ge kyovula bagamba jjajjaffe Bemba kimuyisa Bemba yali nti bwemba teyali Bemba yagamba bwemba naye abasese Bemba ye Mamba ate mu Basoga eba Bemba abamu bagiyita Nyama naye nga nayo ki Mamba Bemba era ye yali omutikkizo w'abe Mamba Kabaka Bemba naye yagamba bwemba ekitogo mbaki kitogo bwemba omutimba muki muti era kyekyasinga okutawaanya nnyo kintu okulaba ng'atabala Bemba oyo okumukola ki okumuggyako era jjajjaffe mu Kiibi Ssebuko be bamu kubajjako omutwe gwa Bemba era oba weebwa obuyinza n'amaanyi kubanga amaanyi jjajjaffe agenda okwagala okukyusa obukule bwe ng'omutwe bagukoze eki naye nga yali atandise okufuuka ekitundu eky'omusota awo atuzaalira omuzzukulu oba omulangira ayitibwa Lumansi naye kati yatuluma kubanga tugamba nti Lumansi aluma ensi nti obwavu nga buluma ensi ti kati tukyayina ekikolimo ekyo era nammwe abagave mukyayina ebbanja eryo era mukyaliko ekikolimo kya jjajjaffe Bemba Musota temunnakisasulira era obubaka obukka mukyayina okutereeza ekitundu ekyo jjajjaffe Bemba adde mu bwebbanga asobole okulamula bulungi emirembe ne bakabaka baddeko balamula ebiki emirembe. Tweyanziza nnyo Mukulumukose nsaba oyanjule topic yaffe ey'obulamu. Kale tubeebaza nnyo nnyini ddala abasomesa baffe abalungi ndowooza ey'ensonga etegerekese bulungi zino ze zimu ku nsonga zetera okubuusa amaaso ffe tumala gakola tulaba kwetiiyula ku mikolo kukyala kukwanjula neteeka vibe naye vibe n'ebikka ekinyusi ky'omukolo ne tunuulira nnyo amasanyu ag'okungulu naye ebikusike ebirina obuya mu mukolo guno ne tubisaako nnyo amaaso so ndowooza kino kitegerekese bulungi era nkwebaza omulongo Basanya Nengo bwagambye ku nsonga baganda baffe abasiraamu oba abatakkirizibwa n'abalokole abatakkirizibwa mwenge omuyenge ebadde ensonga nkulu nnyo nti n'omubisi guno guba gukamuddwa gukola bulungi nnyo gulina emikolo gyagwo mwabalabanga oba oliawo nettonto atannakumuuka kutuuka kugenda okufumba okugyamu walagi akola bulungi nnyo ensonga zo naye nga tubeebaza nnyo nessenga waffe omulungamya omulungi tujja kunoonyaako otuwe omusomo omulambulukufu ogusingakaawo so abalabi baffe endowooza ey'ensonga tegerekese bulungi nnyo tetujja kuba ife enzere mu mbejja tujja kuba nnyo byetuwagikamu nnyo ku nsonga eyo kuba eri sensitive ate nga ewaffe tulina olugero gamba nti engoma ennene engoma emba bwevuga enduumi teyiramu so kati nawano engoma eno emaze okuvuga empuunyi tesobola kuba nti ate erina kyesobola okukola ki okwongereza kale tudde ku nsonga eya egimu ku mikolo egikolebwa
ku mulongo wa kabaka. Tukyasoma ku mulongo wa kabaka ono ye mugazi nnyo naye emikolo tegigwayo, so buli naku twongererako kimu ku kimu. So ndowooza munzikirize wennyini awo ndeke kuwamanta nnyo nakwogera bingi nnyo, nyanirize jjajja waffe era akomewo atandikiraawo ku mulongo wa kabaka ono, kuba bangi ababanja naye tebabitegeera nnyo, abamu bafuna obubaka naye ne batamanya nti buno obubaka kabaka yabanja era kabaka alina obubaka bwabatuusaako gye bali. Jjajja waffe omulungi akamansikira nkakwasiza. Weewaawo neyanzike neyangira ddala nti lwaki tukulembeza nnyo ekintu omulongo wa kabaka oba ne tugamba nti kabaka nti mubassa g'obuyinza n'amaanyi nabagamba kye tuyita ekitambo kyajjira ku kyoba omulongo kato yajjira ku jjoba. Era bwe tuba tunoonya lubaale waffe tugamba nti jjajja linnya ku jjoba, ne tugamba nti jjajjaffe kirali etondeka muki mu nnyanga, ne tugamba nti muno omwakabaka oba mulimu ejjembe lyogere njagala kukola ki kugenda, ne tugamba nti lubaale wa muno nga mulungi samba ndege. Tiwaliwo ekintu kye tuyita ekyokoola oba kye tuyita ekidinda oba kye tuyita ekidandi oba kye tuyita ekikulembe, nti omulongo oyo yoyo atuleetera okulaba nga tulaba bussemufu, n'olaba entaayi nga zizimba, n'olaba enkoko ez'amayenje, n'olaba omuntu ng'avunda avaamu envunyu, olumu n'olaba ng'obuukira mu bbanga, olumu n'olaba ng'osimula lumonde, olumu n'olaba ensolo nga zikugoba, olumu nte. Yoyo omuntu atuleetera n'olaba ekifu ku maaso, olumu n'ogenda ne weenyaga ne kikola ki nti yenna yakuŋŋanya ebitambo bye 999 gy'emyenda emeka oba nkyogere ntya 999 nti bye bitambo byo yakola ki era be baana be yakola ki nti naye wano waatubanjiza ayina ekitundu mwatubanjiza kye tuyita ebuziba ne ku lubisi oba ku lukalu ne ku luki ku lubisi, nti waliwo yakkira mu busese abangi gwe bayita omunyolo, abanyala ne bakiyita ekidandi, omulundi ne mukiyita ekiteega, feno ne tukiyita ekitambo. Naye twawule waliwo kye tuyita ettambotambo. Ettambotambo lyeryo erireetera omuntu okusera n'alya. Awo kabaka aba alimu omusaayi ng'alina obusungu buki bungi, kubanga toyawula kumanya oba kinene mu nswa oba bulamu oba waliggo oba ani oba ndawula oba lukenge, kubanga alina abaana bangi be yakola ki be yazaala. Ono omulongo kato mukukka yakkira mu maanyi ge n'obuki n'obuyinza n'akwata ekitundu ky'omutwe kyonna kyonna ekitundu ky'omu bbanga. Kale buli mpewo yonna ng'eva mu bbanga nekka yakola ki. Ate ne tujja ono omulongo waswa eyatula mu bwandawula nti ate yafuga ebitonde oba obulongo bwa waki bwa wansi, naye ate jjukira yabasinga amagezi n'abagamba muddemu mu nzaalo ogw'okumeka ogwokubiri. Mu kumuzaala ogwokubiri n'akomawo n'abasinga obuyinza nti tewali mmandwa yonna esobola kulinnya ku mutwe ng'oyo tannasalawo. Ti ensonga lwaki olina kusooka kujjawo kazanyiikirizi we oyo ajjanga akuba empewo zonna nazikola ki ekimuyisa kabaka, kubanga yawa omuzimu obuyinza. Omuntu waba aloozesa ki mutwe, ye central process ey'ebirowoozo byonna muki mutwe. Nti omulongo kizza wagendera okugandika nzize emirembe nti emisange gino oba emyoyo gino eguba gubanje era nsekerera nnyo mmwe abagamba nti osamira amayembe n'otasamira kabaka oba osamidde. Nedda, nti olina kusooka kujja mulongo ono oba kusooka kukola nsonga za kabaka okufuna lubaale omuki mutuufu, kubanga yaliko empingo zonna. Yafuga amayembe, yafuga obulongo obutondo bw'abalangira abasooka, ate yafuga obulongo obwokubiri
kubanga omubalamu yesooka alfatu omega okiwulira ate yenkomekerero kubanga atudde mu bukumi obutabalika lwaki tugamba nti akakumi nti wano mu Buganda ekikola ensaguba muki mwenda tetuyina nti kiki naye lwakubanga tuba tubala tugamba 11 naye tekirina kuba 11 kaba nti akakumi n'akamu obukumi n'obubiri naye lwakubanga tukyogera mu lulimi oluseerera olwangwiriza tugamba nti 11 12 13 ne wano nga tubala ensa enseno gye tubala gwe mwendo muki omubereberye ogudda mu butonzi mu buzaale ne mu buwunde obuwunde bwe bufugibwa omuzimu onfuna bulungi era bwo bwe bulamulwa omuzimu kati obuzaale buno bufugibwa ebitundu bimeka omuzimu n'ejjembe kati ejjembe lirina abalongo baalyo beryazaala nga lizze mu nsi ey'obukiro tuvudde mu nsi eri eyali ey'amawaawo eya kintu myoyo ne tujja mu luse lwa jjajjaffe kintu kantu muntu sogera ku luse lwa jjajjaffe Bemba kubanga lwe lumuwa obuki obuyinza mu bwakabaka obwo ne bukulembera obw'omwoyo era yali omuntu atya omu yensonga lwaki bakugamba nti afudde nganga nange nga kitalo ne kitalo mulongo nga kinene nnyo kino kibi nnyo naye muki mulongo nga wona agamba nti nsi n'ensi naye mulongo lwakubanga akkira mu kitundu kiri ekyolwenda 9 ffe kye tutakola ki nina ekintu kye njagala leero mbatangaze mutegeere ensonga y'omulongo oyo kabaka ti ng'omusana we gwaka waliwo abaguli mu mpagi eyegolodde 90 degree eyegolodde naye tulina ebitundu bibiri mu butonzi obwo bw'obulongo ti waliwo ekitundu ekifuna n'ekitundu ekiwaayo ate oba ekitundu ekibba n'ekitundu kye babbako mu receiving end and giving end nti bw'otunula nga tutambulidde ku lutembe lw'emyoyo gino omwenda waliwo omuntu bw'atuukira mu kisiikirize kye ekiba kitudde mu butonzi bwe nyini nti kati omwoyo gwa jjajjaawo omuzimu gwa jjajjaawo bikobere waliwo jjajjaawo yali akufaanana mu buli kyokola olwaleero kino kyonna okwemulugunya obusungu okuyomba nti bw'oba otambudde ng'obaze ekisiikirize kyo waliwo jjajjaawo yali atambulira mu kiki ate waliwo jjajjaawo yali ayawukana n'ekyo kyotali nga bonna bafulumira mu bitonde bimeka ekyali mu receiving end ne giving end bwe bulongo bumeka obubiri ne weekanga lero nogamba waliwo ekiseera wenkeera nga ndi musanyufu nnyo waliwo ekiseera ekikeera nga ndi mwennyamivu nnyo saagala kulaba ku muntu waliwo ekiseera ekikeera ng'oli muyombi nnyo ng'ojja kuyomba n'omuki n'omuntu nti kati oba otambulidde mu maanyi ago ag'ensikansi ku kino kye mbagambye ekitangaala eky'omuki eky'omwenda nti olutembo olwo lugenda lukola ki lutambula kati mu bwaggulu ddene obwa kibaale obw'ebbanga bwe mbagambye nti lubaale waliwo ow'ebbanga waliwo ow'ensozi waliwo ow'emigga nti buli ebbanga liyinza okuggulirawo omuwaatwa gw'emyoyo okuba nga gijja erifa abalya mmere kati jjukira omwoyo omubi n'omulungi gukola ki gyonna gyenna giteera mu kkomera omulundi gutya okuzijja emagombe mu nyangaze kati jjukira ejjembe kyefuula jjajjaawo yali yeefuga yoyo mulongo kato gwokyayinako eki ebbanja ajja kukwatira kuwo oli omubi akujukize nti nkyakukola ki nkyakubanja naye kati waliwo mukosa akoze ensonga ze agezezzaako okukomyawo emunyenye ye oba ekitangaala kye ky'omu lutembe bagenda kunoonyeza mukosa omuzimu gwe omuki omutuufu kubanga ye gwasaba gwakola ki ogwo omuzimu ogujja gubwatula endagala kati omuzimu jjukira nagwo gwafuuka lubaale gugenda kujja n'ejjembe lyagwo ejjembe eryo lirina okutuula kyekino kye twogera ekyokola ekyemagombe
n'owulira nti gundi yagenda n'awakula akawanga k'omufu n'agenda n'akola omulongo oyo. Kati ennaku zino tubayita beeruminati. N'olaba omusajja ng'atambula ng'ayina ebbwa yavunda okugulu naye nga mugagga nnyo. N'olaba oli ng'ayina ekyana kiyiika endusu naye nga yajjayo omulongo oyo n'amuwanga mu mwana. Nti wano bakugalamiza amayembe go gonna ag'obutonzi ng'omulongo ono gwe twateeka ku kitooke gwe tuyita omulongo kitanyi oba omulongo kiribedda ate nga ye kabaka atambula ki naye mwana kye kimuyisa ki kato naye ate ye mukulu kubanga yagabira Wasweri ki erinnya n'agamba nti gwe mulongo nabagamba wano etuumwa erinnya yekola ki yeserekerwa. Kino ekitambo kye twogerako kye tuyita ekiki ekyokoola nti waaba munyolo tumukola tutya nti omunyolo asobola okukulosa ennyanga ze ng'akugamba enjagala onteera ennyanga zange mu buzaale nti muleeta omutende n'asima entaana ye jjajja ng'ali ku jjoba kabaka ayogera era waaba agudde mu bwassengalamiddeawo tumukubako we tuti ne tukwata akagere ka naswi ne tukanyoola kati katono kakongolako ne mugaa nti jjajja golokoka nti nga bw'olinnya eggaali bw'olinnya n'emirambo kyova olaba okeerenkya n'olwotta eggaali ng'osotta akaki alundaganya awo aba mu bwajjajjaawo magaali oba muwanga akuzizaayo ku lubaale oli omukadde nejjukira omutende gozzeeko tamanyi olulimi lwalooteramu si lwe lwalubalewo lwakola ki kati olwo obubaka bwe butandika okukka jjajja wasse bakubye ngoma owulidde ennyimba z'owulidde tumubisse olubugo lwe tetumwambalizaawo omuyita n'omugamba nti jjajja togalamira mbaki mu bazzukulu oyingira mu lubugo olwo gw'omutende oba yenna omuzzukulu abaawo ne mukwata emboobo n'ogimuyisaako okuva ku mutwe emboobo y'ente abamu tukozesa ya mbogo abamu tuyinza okukozesa ey'engabi okusinziira jjajjaawo mwe yakulooseza n'akuweeramu obuyinza obwo obumugulira okuva emaki n'ogimuyisa okuva ku mutwe paka ku bigere emirundi meka 9 n'ogikuba ku kiwato bw'aba abadde alinye ku musajja n'ogikuba ku ki ku kiwato mpola mpola togikubako nnyo n'ogikuba ku kiwato omwegayira omuzze mu bwakawagga buli asituke bw'asituka kubanga kabaka yenannyini bakyala asituka bulungi nnyo oba n'akukuba akama n'akugamba nti nze kinene batenda oba nze mukoka oba nze kabaka ssere kati gwe omutende kubanga omanyi ennono akubuulira omuti gwe ogugenda mu kiwango kye n'akugamba nti nze ennyanga zange ziri 9 kubanga jjajjawo yali kyembagambidde mukukka yakkira mu buwangiro obuki ayinza okuba yabbulukira mu kitooke ayinza okuba yabbulukira mu muvule ayinza okuba yabbulukira mu musizi ayinza okuba yabbulukira mu nakaliba ayinza okuba yabbulukira mu muleranyana oba mu nzo oba mu kitooke kye tuyita ekimmanambwa nga mwe yabbulukira mu mulandira gwakyo mwe yakola ki nga lwe lusozi lwe yatulamu ayinza okugamba nti nze ndi ku nnyanja nga mujja genda mukole ki mujja ayinza okugamba nti nze ndi mu muti gundi oba mu muyembe byegyo ne tugenda ne tunoonya emiwummuza bitambo gye ebyo byonna abyogererawo ng'ali ki wansi bw'aba munyolo n'asitulwa n'agenda n'abalaga omujjwa n'ajja n'abasimira ennyanga eyo muyinza ogisima mu matumbi waba wa matumbi eri n'emabbali n'emabbali ne mukuŋŋaanya emmuli 9 ne mugisiba emisaaganda ne muteekako ekigoogwa ne mussaako bino bikoyo koyo w'ensanafu oba koyo wa kadoma oba koyo w'enjuki n'akolanga emisubbaawa ekitangaala ekyo ne musima ennyanga ye ne mukka wansi nga basima kamwana ndaani ne muteekamu ennyanga ezo meka 9 oba 3 kati eno emabbali ne mussaayo omugogo gw'ekitooke omunyolo we tumukola n'owano ku lukalu we tumukola ki wenjogera omunyolo ŋŋamba anywa amalwa owessese yanywa muki omubisi wenjogera omunyolo kwe ku lukalu oli anywa muki mubisi kubanga onatambulirako bwasse muwemba
obwa kimera n'agatta endyo zonna ez'Abaganda n'obunyolo n'obusoga bonna n'atuwa endyo zonna kubanga tewali ggwanga liboola kalo, tewali ggwanga liboola ki bulo, tewali ggwanga liboola muwemba. Kati wano ku nnyanga ye ne tuteekako egyo emigogo oba 9 oba 3 ne tuteekako entindiri zaffe ez'ensambya ng'ennyanga ze wansi tugisimye bulungi nnyo tugiteeseteese bulungi nnyo ne tuteekako ki essubi lyaffe eryakalenziwe ne tuteekako essubi ery'enkajumbe ne tuteekako essubi lyaffe ery'essenke ne tuteekako essubi lyaffe ery'embubbu ne tuteekako ery'olukuli. Kisinziira ayinza n'okugamba mu ntereko ebisagazi ng'alimu obwakawumpuli oba bisagazi biki bikwakwaya. Ayinza n'okubagamba nze ennyanga zange nakkira mu buno obwakayiikuuzi mulimu etugamba buno enkulunga busa muyinza kadongo ke okukateekamu obusa waaba agambye nga munyolo ne mukasotta bulungi ne kakola ki ne kajja ne mukakuba ku ki ku nnyanga eyo ne mukola ng'entaana. We mukola ng'entaana bulungi n'eseetera bulungi nnyo ne mubikkako ne mussaako ebintu bye byonna. Kati waliwo olubugo lwe ayinza okugamba nze olwange balunnyika oba tebalukola ki okusinziira ku ye erinnya ly'abaakukoze ki akugambye. Kati olwo olubugo mumusitulira ku ntindiri nga mwina n'omulamula ng'omujjwa yabakulembedde kubanga Lubaale atuula mu bwamujjwa yaba ayina obuyinza bwe. Kyova mbagamba omujjwa kintu kikulu ate wano tewali atali mujjwa mu luggya mwakola ki mwava. Ne muwa omujjwa embuzi ye ng'amaze okusima ennyanga eyo n'emikolo egyo nga mugiwadde ate mumuwannamu egumidde ddala waba mulenzi wekuba abawala tebasima ntaana aba mulenzi omulenzi yagabirako abaki abawala ne mumuweerako n'ekitaaki eky'omubisi oba ekyamalwa ne muteeka omuntu oyo kabaka kw'abaali nti jjajja golokoka tukutwale tukuwumuze bw'olina okukola ki okukkira ne mumuteeka kuli ku ntindiri ye. Kati eyo entindiri ye mugibugiriza ne mutandika okuzimbako ennyumba ya kabaka. Kati akozesa endeke enzirugavu waba okulukalu akozesa nsaka. Endeke ye enzirugavu mugikoomera n'ekyuka langi naye lwakubanga ensangi zino mbala bamanyi nnyo okuzisiiga langi zammwe ne musigako ebirangirangi ekole ki ekyuke naye yeba tekola mukwata endeku y'eŋŋunda ne mugisiiga ki ne mugikoomera awo paka lw'eddugala n'efuuka ekiddugavu ekyo ne muteekamu omubisi gwe oba amalwage mu nsaka eyo gye mamukoomedde n'eddugala. Abamanyi ogiyisaako empumumpu, abamanyi okuyisaako amalagala, ebintu by'obutonzi ebireeta ekyo kifaanana ebbala lye. Bwe kifaanana ebbala lye ne mugiteekawo. Oyo omuzzukulu kw'aba atudde agomba kye tuyita obugombe nga mulaba Abayisiraamu mwe mutuula n'agomba ne musereka enzimbe ye. Eyo enzimbe mugisereka bulungi nnyo ne mugiwanga n'alasa akasolya. Kati waliwo kye tuyita okulasa akasolya. Jjajja w'abaana omuzimu omukulu ogwamukongojja agubagamba n'abagamba nti eyo y'entebe yange n'ayita ogwo omuzimu ogwamukola ki ogwamukongojja oba ejjembe ne lijja ne libagamba nti nze Lubowa nzize kusereka nnyumba ya mukama wange. Ne mubuuza Lubowa ani yali mukamaawo nti munange Mukose ye yankongojjanga ddayo tuleetere Mukose. Kati tuddayo mu bwaggulu ddene giri emimuli giba gituteeredde nga n'akabaani kaffe wali kanyooka emabbali ne tuteeka wano ekyoto kyaffe. Ebiseera ebisinga muyita omuntu aliko obwabamweyano oba obwakawumpuli oba obwamuwanga okiwulira oba obwamuleeguuza oba obwannabuzaana oba obwannabinene. Omuntu oyo n'akuma ekyota ekyo era abeera mujjwa. Ne muteekako emmuli kuliko emisoso egigenderako gye sijja kuteeka eri kamera naye abamu bagenda ne basiriwala ne baagala basiriwale kubanga babazze mu bwaka gw'ensonyi. Enzimba eyo ne mugisereka ng'etuukira ddala paka ku ttaka. Bino nti ŋŋenda ttanda kubikka jjajjawo waakusaba olubikko oba mu nnyumba
ogenda ku mbuga ye kubanga gwe muzimu mwakukola ki mwakuwulira nti nze bikobere jjajja nzazze n'ogenda ku ntindiriye gye bamuteerawo eri egulumidde n'obikkako olwo olubugo jjajjawo yenna yenna abaako akubikkiramu olwo olubugo tolukkiriza kululwamu olubugo olwo tebalukuumuukiramu kwe tuyita okusiyuka okuyisa empewo toyogereramu oyogerera muli muki mu mutima n'omusaba ebigambo bibiri si bingi ewakabaka tetusaba bingi oba gundi yakubbye ogamba nti jjajja banzibye ekintu kyange nsaba ozukuka ogenda okinoonye bimala olwo olugoye ne balukuyisaako ne balubikka omutanda ensaka yeebaawo wali egendamu amalwage oba omubisi gwe ne tuguteekamu bw'oba ovaayo tokubayo mabega ovaayo kyennyumanyuma bw'otuuka ku mulyango n'osinza emirundi 9 nti gusinze mukama wange nze okukukubako ggwe lwantanda oba serunywa mweyakkira n'akugamba onfuna bulungi n'ofuluma n'odda ku kyoto kye ekyoto kya kabaka nabagamba tutera okukumisa omuti gwe tuyita endagi lwaki tukumisa endagi esobole okutulagirira ekkubo kire tulina okukola ki okukwata tukumisa omuzaŋŋanda si guyita musasa kubanga obwakabaka bwadde obw'obutonzi siyogera kuno obw'omulangira Mutebi ŋŋamba obwakabaka obw'obutonzi tukumisa omuki omuzaŋŋanda bwe tukumisa ogwo omuzaŋŋanda atuzza eŋŋanda tuddeyo tufuuke omukwero gwaki ogwawamu awo ne tukumisa akasaana okusanyaawo ebiba byakola ki ebyayonooneka oyinza okukumisa omuti gwe bayita omukaabira oba oyina kyewemulugunya kyoyagala okumusaba ekyoto kya kabaka tebakikumisa musala nnyanja gwe tuyita omuwafu oba omuzzabafu omuti gwe tusinga okukumira kati ennaku zino gwafuuka gwa bbula gwe muti ogw'empewere gwe tuyita omuzza mirembe oba omukkakkanya awo n'okumirako entungo omuwemba n'obulo ng'omusaba kuzze mu bwakimera akutungirire akuddiza emirembe awo n'ofuluma bulungi oyinza okukwata omugonza bw'aba abadde akuloosa nnyo ngo ofuna nnyo nnyo emirambo kitegeeza n'aba ku butiko waliwo abaloosa ng'olaba akusaba omusaayi nonga nti baŋŋambye omusaayi kabaka tebamusalira tagendamu musaayi kino nkiddamu bannange kabaka tasalira musaayi mu kiwango kye kyonna era enkanamo ye waaba alinnye n'agamba nti nze nsalirwa embuzi eyo mugikwata ne mugitwala ku mwala oba emabbali ne mugisala bwe mumala okugisala eddiba lino nga muli baaguluddeko mulyoza bulungi nnyo n'amazzi g'oluzzi oba ag'ennyanja ne litukula ne livaako omusaayi ne mukwata omukayirambogo oba omusumula gwe tuyita omululuuza n'akava magombe ne mubikunya mu mazzi ne muddamu ne mwoza eddiba eryo n'okwata omunnyo n'evvu n'oliyisaako ne mulibamba enjuba n'erikkirako era enjuba wemala okukka jjajjawo ne muli mwambaza ne mugamba jjajja okuva n'olwaleero yeno enkanamu yo era eyo enkanamu yebeerayo ono omuzzukulu we buli wajja okukola emikolo gya kabaka jjajjayo n'akola ki n'ayambala nabagamba namalere ye ayimirirako nyimirire ddungu eye bagimusiba mu mugongo mukasi ye naye bagimukola ki eryamuwanga balisiba mu kiwato awo emikolo gy'omutanda eyo oba ogikoze eki ogimaze naye mulimu emitendera gye tusooka gye sijja genda nnyo olwakagera k'obuki k'obudde nsuubira ekyo kitundu tukikwaseeko tujja genda tukifuna kimu ku kimu naye nga abalongo ba kabaka bangi nkiddamu nga nkikkaatiriza wano mu Buganda teri mpewo enywa musaayi njagala ombuulire emmandwa ki erinnya ku mutwe negamba mumpe ku musaayi njagala kunywa tuddeyo mu kitundu kiri eky'olubereberye mu kitundu ekyenkaatu ekyabalangira abameka abasatu ensonga lwaki abalongo tubagabula bibala na muyenge omuyenge n'amalwa muyenge
n'omubisi muki Muyenge. tetuteekamu walagi era ewa kabaka togendayo nga wanywedde walagi togenda wa kabaka nga wanywedde ki Walagi. temula nti bamweyana mulalunyo bamweyana ne waba yanywedde omwenge newa Mukasa tasembere atula eri ku myango namugamba mukama wange empunye ekivundu sijja kuyingira amala muyita buyisi naye wamuyita mugasooka onywa ku malombe wakiri bamweyana yeesaba mukoka nalyoka agenda ewa kabaka naye tayingira ate nga ye musirikale amukola ki tanywa wadde na tonto naye kati gw'ovudde eri onywedde omwenge ate ozze okola ensonga za kabaka ewa kabaka togendayo ng'onywedde ki newe tuba tusiba omulongo we tagendamu musayi mu kiwango kye kyonna tagendamu kintu kyonna kyonna kiriko omusayi nawe obadde ogenda kukola mukolo gwe gwonna n'ogenda mu nsonga tozikola ngamba gwe omwana ow'obuwala newe weesala akantu katono n'otonya ettondo naye munnanga abamu bakola ebyabwe n'agenda n'awanga n'ajjayo kiri ekyokoola emagombe ye n'akiwanga n'akiteeka mu ki n'akiwanga mu bakazi be beba olya nti oluwasa omukazi oyo amukubye embaga tawangaalawo meka oyo manya yawanga ekyokoola yagenda n'akijjayo eri emagombe gye bakubire ki eŋŋoma ye n'akijja ne kimuwa obuki obugagga n'akiwasiza ku mubiri gw'omwana we ne bagamba nti ennyumba eyo batuuka emyezi 5 bagwa eddalu ennyumba eyo buli alinya n'agenda e Bulaaya n'akola ssente ku myaka 35 akomawo n'ayavuwala manya nti mu bbanga eryo lye baakolera ekintu ekyo mwe kirulumira mwe kikomerawo ne kiddamu ne kikola ki nga kisinziira ku kiri kye mbagambye munyenye buli wekisa waliwo ekitundu ekifuna n'ekigaba ate mwawo ekitundu ekibba n'ekikola ki n'ekifuna kale oyo nyini yaba ali ku sayidi ya Akuyasi ate yaba ne ku sayidi ya Luna. Ndowooza tuli mu kirasi era abandi mugamba tusirise naffe tuyiga tugoberera omanyi eriyo omusomo gwe baleeta nga gwe olina kuwuliriza era tweyanziza nnyo mulangira olina kugoberera byogerwa ndowooza bangi naddala abamu kumwe abasomesa ku mitimbagano mugamba nti kubanya gwenalaba ennaku ezo ng'alaga nti eriyo empewo esaba omusaayi bazze bakitugamba lunye ne bakiddamu nole bakikkaatiriza teri mpewo mu Buganda esaba musaayi teriiyo so oyo akusaba omusaayi simanyi enkoko gisale simanyi ndeete wano omusaayi simanyi ogw'omuntu simanyi ente gisa batugambye teri mpewo mu Buganda esaba musaayi kebe mu Bunyolo kabennyabingi wafu teriiyo omusaayi gw'empewo gonna era mbagamba amayembe ganywa mwenge ejjembe linywa ntengotengo omubisi gw'entengotengo oba omukawo gw'entengotengo ejjembe lirya muzigo ejjembe lirya mata era gwe yenna aloota nti ndoota nnyo omusaayi jjajjaawo abakusaba ekimu ku byo kasita kakutaana n'oteeka omusaayi mu kiwango kya lubaale ow'obutonzi yenna olwaleero ensi ekaaba lwabuzaale kuwanga biki byokoola osobola okubuuza abali ku mitimbagano bonna nti okujja kw'ebitambo mu Buganda byajja bitya omulangira Nakibinge ensubira yakyogerako mu programu ze ezimu ku Kabaka Kagulukusa yakyogerako ko naba ku musomo ogwo wemba sijjukidde buyala kali omulangira Nakibinge yakyogerako wano mu Buganda empewo z'obutonzi zonna munkwate bulungi sigamba nti tesalirwa asobola Mukasa asobola okulinnya n'agamba ti mumpe ebyange naye Mukasa bw'alinnya ne Wannema n'alinnya Mukasa temumuwa era omuntu atulebwako Wannema oba Mukasa bw'asooka kujja mu ddiiro n'asaba Wannema tebamukola ki tebamusalira Wannema bwe bamusalira Mukasa tebamukola ki agabana ku bya kitaawe kiringa Ndawula Masundo ne Mayindo kiringa jjajjaffe Lukoma naye waabazze kiringa Byuma ne Bamweyana kiringa Namuzinda ne Kabuseegu
oba n'omulangira Ssega Mwenge abamu ku bo aba asoose nga yakulembera oli muddayo ne mumubuuza ne muyita omuzimu gwe tebasalibwa mirundi emeka okusalira tukwawule tijajja waba bagambye nti nze ensolo yange esalirwa ne mugisala ne mugikolyako emikolo gyayo nga bwenkoze eki ne mumuwenkana muye ne mumukyusa ne mumukaatiriza nti jajja okuva n'olwaleero eno embuzi yesembye okuyiwa omuki omusaayi olalo tusabanga biramu ffe tuwe bulamu kubanga gwe buki obanga omusaayi gwali gwayiika eno embuzi egukomekkereza era ogwo omusaayi gutambula ne gudda mu bbanga neddamu neewangibwa embuzi ya kabaka enkoko ya kabaka ente endiga byonna biweebwayo nga bigemulwe buki kati gwe gwenzijeeko ekyokoola oba gwenzijeeko ebizibu lwaki mbisala n'embirya weba ddala ndijjajjawo omutuufu nkujeeko bizibu mu mbejjo ze nkujeeko ebizibu ate njokyezza ndya mbiwadde baana bange kyova olanga ne mbagamba abalubale mwenna abali omukendeeza omululu omuzzukulu mugambe kiki ekituufu oba oyagala kulya ku nnyama mugambe munnange njagalayo ekiki ekiyungula kati waliwo omulongo wa kabaka gwe tuwanga mu ngatto za muwanga ngamba embuukuuto z'ente naye toyina mukulu wa poloze toyina wadde n'ekikumi naye omuzzukulu mugambe genda onguli ebigere bya muloko ne bimeka bibiri jjako engatta ezo jjajja w'abaana mugambe munome wawangibwa mu bubereberye muwundiremu omulongo we buki ate tagendamu muzigo genda munoonye abalongo ku ttale bakwate muteekemu ebiwumuza bitambo gye 99 nga bw'ajagala oba 25 muteeke mu mbikkoze mwe yatambulira mu mbikkoze mwe yakola ki kyova olaba n'abalongo olumu tubawundira mu ngoye abamu tubawundira mu mbugo oyo gwe tuwundira mu mbuga aba tagatta ndyo za bunyolo kubanga abanyolo bo baali bambala engoye zino eza ppamba omunyolo yayigiriza omuganda okusunsula ppamba omuganda siyayigiriza omunyolo omuganda yali amanyi luki lubugo era bannange mbakkaatiriza nga sinneerabira jjajja yaŋŋambye mbagambe buli muntu yenna gy'ali ng'ayina ku ttaka eriweza 105 desimolo 11 simbako ekkokoowe simbako omutuba simbako ekkokoowe simbako omuki kubanga ekigenda okujja okuva olwalewo wenjogerera wano obwengula bugenda kukyankalana era emuddamu okuwulira nti laddu zikuba abantu temwebuuza nga sinneerabira era nammwe mwenna abali e Bulaaya kino mbakubira ggwanga mujje mulekerawo okubeera ku Bulaaya okukujja kuno ne mukolerera amasanyu okusula mu mawoteeri ag'ebbeeyi genda ogula ettaka neribawala nnyo genda ogula eki ettaka ate n'ekirala mufube okulaba nga mweterekerako ssente ku mibiri gwali mu America fuba okulaba ng'oyiyayo $2 nga oba 1,500 zikubeere kuki ku mpale oba mu nkutu gwali e Germany ali wafuba okulaba nga oweza ssente eziyinza okuyamba kubanga ekigenda okujja jjajja agenda kukyusa amagera g'obudde era nammwe abepanga okubeera ku internet zigenda kukyankalana naffe era tuyinza okumala akaseera nga tukyasobola kubaweereza kuki ku mpewo kubanga ekijja kyo ejja kuba ntaanya tusabe nnyo buli omu waali alwane tuleme kutuuka ku ekyo naye ng'ekijja ku kye batulaga tutyobodde obutonzi tutyobodde obulongo bw'ensozi obulongo bw'ensozi bugenda kusituka bulwanirweko n'obulongo bw'emigga n'enzizi n'ennyanja tuyikudde ensozi tuyikudde emigga tuyikudde enzizi tuzoonoonye kati obulongo bw'omu bbanga bugenda kuzzaawo obuyinza bonna era bwe kibaawo temwewuunya buli ayina akataka kateekewo omuti omutuba ateekewo ekkookoowe ate asuulengako emmwanyi kwaba akaabiranga nsuubira ekyo wannange nkiyisizaawo tweyanziza nnyo ndowooza abazzukulu basibira entandalumu etove wano kale bannange
Nyogera okubeebaza mwenna abadde batuuliriza okusinziira gye mubaddeeyo, neyongera okutumirako omulangira Papa Wandera awe Bungereza ne mukwano gwange omulungi tiimu Namuli awe UK. Ntumirako mukwano gwange omulungi Omumbejja Nandawula, kutumiddeko nnyo ne mama wange omulungi Nassali Nakafeero awe Bugirimaani, n'Omumbejja omulungi wajjajjange Kagulu, kutumiddeko ne mukyala wa Bamweyana omulungi gwasoosowaze nnyira gwayagala nnyo ennyo omulungi Manjeeri Namuyige awo mu ggwanga lya Saudi. Naawe nkutumiddeko n'abatuwuliriza mwenna mbeebaza bya nsusso. Kano katalekeka bannange, mbasaba ekitundu kya Alternative Digital kitongole kya bwannakyewa, tetusasulwa ate tetuyina tuwa musaala, naye yenna ayinayo akalimu nti kakuba bifaananyi, kakwata mikolo, kakwetaaga boogezi baku mikolo kati nga birthday. Abazzukulu bange weebali, omukulu Mukose waali, Omumbejja Farida baŋŋamba mukozi mu mirimu egyo mulungi nnyo ne ttiimu yaabwe. Nsaba mutuwe emirimu egyo tusobe naffe okuba nga tubaweereza ate okuba nga tubadduukirira mu mbeera gye mutwetaagamu. N'ekirala mutudduukirire mu ngeri esoboka. Nja kuba nvaawo era yemba temundabyeko mu dimansi eddako, temwebuuza nyinayo olutabaalo ewa jjajjange Essese, naye kansabe ndusobole okuluggusa. Naye yenna yagadde okunkwatirako sigaana, nsiima. Omukulu Mukosa ajja basomera ennamba ezo ku muyinza okuyisa obuyambi. Weewaawo neyanzizza bannange. Weewaawo naffe tusiima bajjajja beebala okutuwanga akadde era n'okusobola okuba nti obuli abakuwa amagezi okumanya n'okutegeera n'otuluŋŋamya n'otusomesa. Omusomo gwa leero bangi ebipya nnyo bye muwulidde era bye mutegedde, era nsuubira nti bangi tufunye okuwabula n'okuyigirizibwa. Nga bagambye tugikola emirimu gyonna bwe giba nga giri mu layini ya midiya. Mulimu ebifaananyi, mulimu amaloboozi, mulimu vidiyo, mulimu scripting, mulimu content building, mulimu ebintu bingi. Bw'alina omukolo ng'oguli Uganda naye ng'agala ab'e London bakugoberere nga abali wano, bwekyo oba tutumye weesitukidde jangu. Oba olina conference mweyagala abali e Bungereza n'abali Uganda basigale nga bali mu conference y'emu naye ng'eri Uganda, totumye weesitukidde. Bw'oba ng'olina wawanika bitabo oyagala kubironkinga, olina omukolo oyagala kuorganizinga, jangu nkubiraako ku 0701800 oba 078304775 oba 0702976. Nziddamu gwe wenna yagala kwagana naffe, kale niwe banga yagala kutukwasizaako mu mbeera endala nga si ya mirimu, naye ogamba nti guno omwezi nze data wammwe musasudde oba amasannyalaze gammwe oba amazzi oba kale njagala kukwasiza ku mulongo gyagenda mu ntabaalo. Enamba ze zimu ezo 0701800 oba 078304775 oba 0702903 onaaba otufunye bulungi. Tuli ku Facebook The Alternative Uganda ne TikTok TV, then ne ku YouTube tuli The Alternative Uganda. So wonna weyagala otulabira. Then n'ekibanja kyaffe kiri www.alternativeuganda.org www.alternativeuganda.org. ojja kubanga awo otufunye bulungi nnyo nnyini ddala. Oteekako obubaka bwo ne tuba nga sobola okuddamu n'okukwasaganya. So akamansikira munzikirize nkakwase Muzeeyi Apollo Sebutinde atujje wano. Tuusa okwebaza kwange eri mulongo. Ebbangiro lya leero libadde lya njawulo nnyo. Oyo atalina kyafunye bw'alikola ki?
walifa ekyokubiri ngezaako okujjukiza abantu okukuma ebyoto. Ekyokusatu mulongo kyasembezaayo abantu bakimanye kyafuuse ne ku midiya kyobwakabaka bwanjuba bwaleese butandika okufuukuuka. Kale abantu mangu okwetereeza kubanga ekijja sibali wakikola ki akimanyi okujjako fe abasobodde okuba ntubbirwako. Yanziza nnyo yanze genda okwebaza Nomena abatambudde naffe okuva wali eri ku ssaawa 2 ate paka wano wetunzikidde show yaffe y'olunaku lwaleero. Comments zizze oba ebibuuzo bizze naye ng'akadde kandeesedda, so ebibuuzo ebyo tujja tandika nabyo Friday ejja inshallah singa omulongo aba asobodde n'atwegattako. Njagala okubaagaliza olunaku lulungi mpozi n'okubajjukiza nti olunaku lwaleero ku ssaawa 6 tugenda kubeera ne Dr. Kizza Besigye wano mu studios ng'ali live ku pages zaffe ku Facebook ne ku YouTube. Nja kubasaba mubeereko. Ate ku Saturday tubeera ne Snap Talk ku ssaawa 12, ate ku Sunday tubeera ne Political Dice ku ssaawa 2 ez'ekiro. Mbaagaliza olunaku olungi ne weekend ebanyumira. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.